Oli mukulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Right, omulabi waffe wa Saviour TV tukwaniriza nnyo era nga bwe twakusuubiza nti iffe tuliwo okukuweereza n'okukutuusaako ebyo ebibeera gy'otabeera. N'olunaku olwaleero nno tuzze tukuweereze naye nga tetwayise ffekka, twazze n'omukulu era omusajja omuyitirivu ennyo mu Kiboga District 1 era nga yennyini kampani oba gwe twandiyise CEO kampani eyitibwa KIBS Finance and Construction Company. Naye mu ngeri ey'enjawulo leero tetuzze kwogera ku byabufuzi nga mumanyidde nnyo mu byobufuzi. Leero tuzze kwogera ku bulamu bwe engeri gye butambuddemu. Kubanga tulabye nga musajja avudde wansi nga tumwetegereza naye ate kaseera ka leero alina eddala kwali. N'olwekyo mu ngeri ey'enjawulo nja kubasaba atubuuzeeko era yeeyanjula erinnya lye twongere okumutegeera. Mukama wange wasibye ta ssebo. Nasibye bulungi ssebo. Okusookera ddala bana Saviour TV njagala okutwala omukisa guno okubabuuzaako basebo ne bannyabo mbakulisaayo yonna gye twava mu byobufuzi kanaayo kyani nakati wano we tuli nsaba Katonda atuyambe tuyitewo bulungi kubanga muganda wange wano we tuli wookya kubanga kati olwaleero tulaba embeera gavumenti etandise okujjayo omukono ogw'ekyuma ku bantu bulijjo bwe tubadde twogerako nti b'amaanyi ate tebagambwako. Kati olwaleero gavumenti ekulaze nti tewali atagambwako. N'olwekyo manyi nti na wano tujja kuyitawo naye katusabe Katonda abamu ku ffe tuyitewo bulungi kubanga kekituuse ku muti omukalu aye ne ku mubisi kijja. So basebo bana Saviour TV twagala okubagamba nti tukuume obuntu bulamu, tukuume embeera oba oli awo eggwanga lino ligenda kutereerera ddala. Wekiri kakati mukama wange erinnya lyo? Erinnya lyange nze Nekemeya Kibuuka Kunsa. Ndi mutuuze wa ku kyalo Bamusuuta awo wempangaalidde ebbanga lyange lyonna era n'amaka gange we gali. Naye nina kye njagala osooka okukwebazaamu kugambe nti kulika mu maaso awo ogenda tegeera lwaki nkugambye nti kulika. Naye njagala nsooke nkubuuze bwe walinga mu mbeera ze ez'obuteeyo bwe wabeera ng'okyali muto tewawulirako jjajjaawo oba maamawo ng'akunyumiza kiki ekyaliwo ng'ozaalibwa? Era bajjajja baabinyumya nnyo naddala nze nakulira nnyo ewa jjajjaawo. Jjajja yannyumiza ebintu bingi ebimu ku byanfula okuba ow'enjawulo ennyo naddala nti olwaleero bwe mba nga ndi ku TV oba nga ndi ku leediyo kale ndowooza ku leediyo omuntu bw'awulira ayinza okulowooza nti gwe njogera naye wa myaka 10 wa myaka 9 naye nga emyaka gyange mito nnyo naye nga experience ya jjajja eri ye yannyamba okubeera ow'enjawulo mu society. Kakati mukulu Nekemeya oli myaka emeka? Ngenda kuweza emyaka 41. Emyaka 41. Weewaawo tulina omuntu omutuufu. Kakati bakuzaala ku kyalo ki? Banzaala ku kyalo Bamusuuta awo mu maka g'omwami Kunsa Erika. Ndowooza abalabi baffe aba Saviour TV bakitegedde bulungi. Naye twagala tumanye obuyigirize bwo oba embeera okusoma kwo kuli kutuuse oba kwakomawa? Ekyamazima saagala kulimba nsi eno nze siri omu ku boogerwako abayivu. Siri omu ku boogerwako abayivu kubanga omukisa ogw'okusoma okutuufu kwe baga nti ono muyivu ogwo saagufunirako ddala naye nasomaasomako akatonotono awo we namalira nga biganye ensete tewali negamba kakati omugezi akola ki? Omugezi agenda n'apambana n'obulamu bw'ensi. Kitegeeza nti amagezi g'amangi n'embeera ey'omu bitundu mwe wawangaalira yekusobozesezza okujja ng'ova ku ddaala erimu okudda ku ddala. Kubanga bajjajjaffe waliwo olugero jjajja lwe yangereranga ennyo. Yangereranga engero zaalinga 2 ezanfula ennyo okuba ow'enjawulo. Sooka olugero lwa omunaku kaama.
omanyi bwe luggwayo lunaku kaama ogenda kulunyambako omulangira omanyi kati kino kakikugambe bwenti nti oyinza okubeera nga oba ndi mulangira nga bwenti oba nga ndi mutabani w'omulangira naye ebintu ebimu wesanga nga oba oli awo sibimanyi naye ate nze nzikiriza nti bwe ngenda mu maaso n'okuyiga nja kubitegeera kati ffe abakopi katukubuulire mbadde ngabye lugero ki omunaku kaama yeerandiza yekka. N'abeera n'olugero olulala lwe yaŋŋambanga ennyo n'aŋŋamba nti omuddu awulira yakomba ekibya ky'omwami. N'abeera n'olugero olugamba olugero olulala lwali lugamba nti omunaku nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. N'abeera n'olugero olulala nga lugamba nti omunaku kaama yeerandiza yekka. Kati engero ezo zannyamba nnyo okusitwagolinga mu bulamu buno obw'ensi okulabika nga ndi kino kyendi olwaleero. Kati nga bwe tulabye nti bazadde bo oba abakulu abakusookawo bajja bakuyambako n'ebyo bye baakubuuliriranga. Naye njala kumanya nti mu bulamu eyo mu buto bwo kyojjukira bintu ki ebyakunyumiranga ennyo mu buto bwo, gamba ng'emizannyo oba bye wabeerangamu n'olaba nti bino byannyumiranga, tubuuliremukko awo mu buto bwo. Nze nanyumirwanga nnyo okuyimba era kyankola bubi nnyo kuba nti nali siina sapooti nnyo y'abazadde. Singa kati ndi muyimbi w'amaanyi ennyo, naye waliwo ebintu ebimu by'oteekwa okukola mu buvubuka ne by'oteekwa okukola mu bukadde. Nanyumirwanga nnyo okuyimba era nze nzijukira nnyo ennyimba z'abakafeera abo, ennyimba z'abasebatta Baddaani Mugula. Ennyimba ezo zaatuinfluwencinganga nnyo nga bwe tuziwulira tuwulira message, tuwulira kwega twabawuliranga nga tulowooza nti banjawulo nnyo newankubadde ate kati bwe tukuze tulabye nga kye twali tubasuubira oba oli awo si kye baali, naye olw'ekitone kyabwe kye baalina kyabafuulanga okuba ab'enjawulo. Kubanga nzijukira lumu Paulo Kafeero oyo yajja ku kivvulu ky'omwana w'omuzungu, ffenna ne tukwatirira ekkubo mpulira tulabe ku Paulo kubanga twali tetulina busobozi buyingira kumulaba nga mwagala mumulabeko. Naye Paulo Kafeero yalina enkola etali mu bayimbi kati nti bwe yatuukanga ku bw'aba nga ajja kujja ayimbe mu disitulikiti yammwe ng'atuuka bukyali n'agenda yeewaamuko n'abantu ab'oku kitundu ekyo. Kati kyatuyamba nnyo okuliikinga ng'amawulire ago atuddewa ne tumulabeko. Era Paulo Kafeero netulabira ddala omuntu ennyimba ze nga nnungi, kati nga bw'omulaba omwagala oba afaanana naye nga bw'omulabako owulira nga oyina essanyu. So twakolaakolanga bijjita ebyo ne tukola, naye olw'okuba nti nno tewaaliwo sapooti tetwasobola kutwala kitone ekyo. Kati nagenda okwagala okukizuukusa ng'ate nkuze. Y'omu ku banyumirwa music wo. So music kyovola nti kati olwaleero bwe mba nkola music wange ngezaako nnyo okwagala okumutambuliza mu bigere by'abakafeero. Nze ndi muyimbi wa gospel, naye gospel ogera okumulya ng'era alimu kadongo kamu, alimu kali akakafeero. So bwentyo bwe najja nga nanyumirwanga nnyo music obulamu bwange. Naye nange mu music oyo nange naye oluyimba lwange olunyumira mu music oyo omukadde. Oluyimba baluyita ennimiro y'oku Buganga. Oluyimba olwo lunkola bulungi nnyo. Simanyi lwaki naye lulimu amakulu mangi agasobola okuyambako okutambuza obulamu. Naye kakati twagala kumanya nti ebyo byonna byaliwo. Obulamu bwe butyo ne bujja nga butambula. Okusoma watugambye kyali nga bwe kyali bwe kityo. Naye otuuka atya emyaka egyo tulaba nti waliwo emyaka gy'otandika okulowooleza obulamu n'ogamba nti kati nze kituufu wakati tulina kino oba nti bino byagaana, naye kati ngenda kukola nti okulaba nga mbeezaawo obulamu. Ojjukira bbanga kikale, oyinza oba tojjukira bulungi naye osobola otuwa range. Mu myaka kimu watandikira okugamba nti ekyamazima
nina okwefubako mbe nga mbaako bye ntuukako mu bulamu. Okusookera ddala bwe nnemererwa okusoma kuli kwe boogera okw'obuvunaanyizibwa nti gundi yakwalifayinga mu kino, yafuna diguli mu kino oba yafuna certificate mu kino. Nze sirina kye nafunamu certificate olw'embeera y'ebyenfuna, naye nagezaako nnyo okukozesa engero ziri ze nkugambye okusobola okulabika nti neerwanako. Era bwe nava mu ssomero nze natandikira ku mataffaali bulooka, kubanga nga bwe nti olugero oluga nti obulangira bw'omunaku kwekolera. Nze ekyo nakitegeera nnyo era nanoonya enkola ennyangu eyinza okunnyamba. Ne ntandika okuba bulooka nze buli we nabeeranga, era kati olwaleero nga nakulambuza buli we natuulako omwaka oba gumu oba ebiri waliwo ekinnya mw'obulira. Buli we natuulako waliwo ekinnya w'osobola okubulira. Kaakati nakuba bulooka ezo ekyamazima, naye nga tageti yange weeri. Kubanga natunuuliranga nnyo, nagezaako nnyo okubeera n'abantu abalina ebirowoozo ebikulaakulanya. Nenkuba bulooka nengulayo akagaali ako ne kannyambangako nga nkimira ku bantu ku mazzi, abeera ayagadde ku mazzi awo nga nkima. Era camp meeting ezisinga ezaawo emirembe gy'edda nga tebannaba kuteekawo mazzi, eno tekinologi omupya ow'amazzi ga taapu ago nga tegannajja. Nze nakimyanga amazzi ga camp meeting era nga nvaamu mu camp meeting eyo nga ndi musanyufu nti wakima amazzi. Kakati bwe nava mu kukima amazzi, butuufu nze emirimu gyonna nagibeerangamu. Otandikira mu bulooka ejja mu mazzi kubanga wali omaze oggulayo akagaali. Kati ago amazzi nagakimanga nga bwe nkuba ne bulooka, nga bwe ngakima bwe nkuba ne bulooka. Kati nze buli lunaku nayagalanga nnyo okulabika nga kyendimu nga ndaba kya kaseera buseera ng'ekyo nkivaamu. Bwe nalaba nga amazzi geetaaga amaanyi ate obulamu bwange si bulungi nnyo, nagamba nensalawo nenshifutinga neŋŋenda mu kuzimba, ne ntandika okuweereza, okupoota, nempoota. Napoota mukadde muweezi oyo, era mukadde muweezi njagala kutwala mukisa guno okukwebaza nti ebiseera ebisinga abantu batukubira enduulu nga tuli bulungi, naye omuntu wakukubiranga enduulu nga okyali bubi, omuntu oyo tomwerabiranga. Mukadde muweezi yankwata ku mukono nantendeka okuzimba, nenzimba. Ndowooza nazimbira emyaka egiweranga na 10 nga ndi ne mukadde muweezi oyo, egitaba 15 kuba nzijukira natandika okukwatagana ne mukadde muweezi mu 2006 netutambula ne mukadde muweezi Joseph omutuuze w'Eggogonya, oyo yinginiyo omutendeke, ebbanga lyonna nga tewali yesittadde ku munne. Mukadde muweezi bwe namala omuweereza, bwe nalabanga nga nze nninga bwe yalaba nga muweereza bulungi, ye yennyini yampromotinga nanga kati kwata omuyiko. Nenkwata omuyiko olw'okuba nti nze nalina ekirubiro nayiga mangu. Kati nentandika okuba nga mpata n'ebizimbe ebyange. Nawankubadde napata nange ebizimbe ebyange, naye nze seerabira nnyo gye nvudde. Era mukadde muweezi we yampitanga ng'ayina sayiti nga ŋŋenda ate ng'agindekera nga yagenda ku ndala, kuba yamanyanga awo wateredde. So nakola emirimu gyonna wakati wansi w'omukono gwa mukadde muweezi okutuusa awo wennyini mu kuzimba mwennyini. Mukama Katonda mwe yannyambira, nentambula neŋŋenda nga nsevinga. Nze abantu abamu mbagamba ebintu nga 2 ebifuula omuntu ow'enjawulo. Ekisooka okubeera n'emmunyeenyeso, Katikkiro gy'atugamba Oweekitiibwa Mayiga. Emmunyeenyeso kitegeeza okulengera ewala.
nti olwaleero we mba nkola omulimu guno nga ngufunamu ssente n'enkya naaba ngukola kati bwe naaba enkya nga sigukola nja kuba nkola ki? Ekyokubiri ekiruubirirwa. Abantu ebisinga okutukuba ennyo tetulina biruubirirwa. Gwe bw'oba ofunye omutwalo gwo leero ebyenkya Mukama yakola ki? Naye nze nalinanga ebiruubirirwa n'ekiruubirirwa kyange ekyalinga ekikulu njagala kubeera mugagga. Najagala nnyo okubeera omugagga era buli we nabeeranga wonna nabeeranga mwesiimu mu mirimu gyange ng'ekiruubirirwa nfunire omukisa awo ogungaggawaza. Era nabeeranga nzimba nga bwe nseevinga abantu abamu bw'oyogera ku saving takitegeera kubanga awulira oli agamba nti nze natundanga paani kati ndi mugagga natandika n'enkoko nnya kati ye tamanyi nti enkoko nnya ekyamazima zisobola okufuula omugagga. Nze njagala kuwa kyakulabika nti enkoko bw'otandika n'enkoko nnya nga nkyala ng'olinamu empanga emu, enkoko buli mwaka ezaalamu ndowooza emirundi ebiri si ebiri ndowooza 2 ku 3 naye enkoko lw'ebiika amagi amatono ebiika amagi 10 kati bwe yalula amagi 8 enkoko ezo 8 n'ozirabirira bulungi ne zikula obusolo ne butazirya na kufa bulwadde 8 emirundi 4 oba ofunye enkoko mmeka? Enkoko zo ziba nnyingi. Kati okwetoloola emyaka egi oba oyina ekisibo ky'enkoko ekitayogerwako naye ng'enkoko esembayo okuba ey'esseete entono egula $3,000. Kati oli bw'akugamba nti natandika n'enkoko nnya gw'olabanga olwafuna enkoko nnya amangu ago n'agaggawala n'afunirawo ekisibo amangu ago n'agaggawala naye nga kitwala akaseera. Kakati nagenda nga nseevinga olunaku lumu mpeza ssente zange ku akawunti. Bwe mpeza ssente ku akawunti omukadde kaleekeezi oyo mukadde kaleekeezi Emmanuel yajjanga ntambulira ku kido ng'agoberera nnyo movements zange. Olwo alabika akulabyemu ekintu era bwe yatunuulira ssente n'aŋŋamba nedda ssente zino kubanga tulina ekibiina bakiyita Adigo okimanyi. Ekibiina ekyo osobola okuseevingirayo ssente zo ng'emigabo era osobola okuseevingirayo ssente zo nga saving. Jjukira saving bw'obeera ne ssente zo nga saving tezikola magoba zibeerayo ate w'ozaagalira w'ozigirayo. Naye kati bw'ogamba nti nguzeyo shares ezo zo tojjaga nti wenzeetaagira wenzifunira ziba shares olw'okuba nti oba waziteekayo zikola amagoba ate bakuwe. Kati w'ozeetaagira oteeka okuwaawo akabanga oge nti mu bbanga bweri nti ssente ezo nja zeetaaga kati bafune enteekateeka ennungi bakuwe ssente zo. So mukadde kaleekeezi bw'alaba nga ssente ziweze n'aŋŋamba kaakati ate wano tulinawo omulimu ogw'amaanyi. Ozi omulimu ogw'amaanyi nga mulimu ki? Kadde kaleekeezi nange tusobola okukola kampuni. Kampuni ng'ekola ki? Kampuni esobola okuba ng'ezimba ebizimbe, esobola okugula produce, esobola okukola enguudo, esobola okukola NGO, n'abitemera nga bingi, esobola okukola eddwaliro byonna wamu. Kaakati nze nzirayo ku katambi kali nga kati nze ataasoma nkole kampuni nga nze sikwayo nga nze omu ku boogerwako abaama nemugamba mukadde egyo mirimu gy'abaakola ki gy'abaasoma naŋŋaana edda ssebo. Osobola okuba nga tewasoma naye ng'okozesa abaakola ki abaasoma. Nze mugakale tunaakiraba n'olulala nanziramu naye wakati awo nga tannaba kumpa kintu ekyo nalinga mu bulamu bwange nga nnoonya nnyinza kukola ki, nnyinza kukola mulimu ki, ssente zo weeziri naye nnyinza kukola ki ekinyongerayo mu maaso. Kubanga emirimu bw'ogitandika emirimu tegibeera myangu. Osobola otandika omulimu
Kifo ky'okukuwa ne gutta busisente. Kati ebyo byonna nze nali nga mbimanyi naye nga ngezaako okulaba kiki kye nnyinza okukola. Era kyatwala ebbanga ddene emyaka egiwera ng'esatu nga ndi mu kunoonya kiki kye nnyinza okukola. Banagendangako mu business partners ab'enjawulo nga ngenda mbabuuza, owa produce ne mubuuza, owa wholesale ne mubuuza, noonya kugatta magezi kiki ekikola ku kiruubirirwa kyo. Kati mukadde kaleekezi bwambalira nendaba ng'ekyo kijja kukola ekyokugulawo kampani, naye ng'ekibuuzo kiri nti kampani ate nze taasoma kiki kye ŋŋenda okuba nga nkola. Ne mukadde bw'agenda nnyinnyonnyola kulaba oti okusobola okwayalingawo wano omukozi nakola nga manager, wano akola bw'ati osobola okufuna balooya, nitandika okulaba nga byangu konze nti era twagenda naye e Kampala ku URSB twasooka kunoonya linnya netuwandiisa erinnya erya kampani ne batusaba balooya, ne batusaba manager, ne batusaba abantu ab'obuvunaanyizibwa abawera, era balooya ne tubafuna. Balooya ba kampani ne batuterako emikono ne bakola gundi, byonna bye byali beetaaga ebiggwa. Kati nze nga nze sayininga nga CEO twagala omukono gw'omukulu novaayo neevaayo nenteekako omukono nga CEO, naye nga sirowooza nti bisobola okukola. Olaba ng'ebyo olugero ndaba nga lugero. Kakati ne tutambula ne tuvaayo. Bwe twavaayo kadde nanga tutandikewo ofiisi. Olwo bitandise okufukira serious. Konze tutandikewo ofiisi, kiki ekyetaagisa? Byonna ŋŋamba bipya, kiki ekyetaagisa? Nga ŋŋamba twetaaga emmeeza, twetaaga entebe, twetaaga certificate, twetaaga ebitabo, twetaaga ki? Byonna abinsomera. Naye okusookera ddala tusooke tunoonye omukozi. Nti tandika okulanga emirimu awo, abaapulayinga ne baapulayinga, nage okulaba ssebo abantu abayivu bwe bajja ntebe kati mukulu, kati ebiwandiika ate weewuunye nze mbitunulamu. Leka tulaba ebiwandiiko byo biri bitya, bijjudde, osobola otya, wasoma biki? Kati olwo nga bamaze okuŋŋamba akola omulimu bwe guti ateekwa kubanga yasoma kino nakino. Naawe oli ku kiri nti baŋŋambe kino nekino bwe sibirabamu awo toyise. Kati nno embaga ekuze nensuusula wamu akafaananyi ako oba mbeera ki yali awo. Nze njagala kuwa abantu amagezi, toggwangamu maanyi n'okwenyooma, kubanga nze ekyali kigenda okunkuba obwavu kwenyooma. Okwenyooma kwali kuleesa ebizibu by'amaanyi nnyo. Omulimu gwonna kye nazuula oluvannyuma nti ne bw'oba muyivu otya, naye omulimu oba togubaddeemu oba togumanyi. Ne bw'omala okubeera mu mulimu ne bw'oba tewasoma otya, oba ogumanyi nnyo okusinga omuyivu ataguliimu. Kati wakati mu kugenda nga ngusoma, ngenda ngwetegereza, nafuuka omukugu mugwo. Kagamba wafuuka omuyivu mugwo. Era bwe twamalirizaawo tumaze okutandikawo ofiisi, kakati nga tubuuza eno certificate gye tuyina yo teyawula nti ogenda kukola kino, oya kampani yo eri open ku buli kimu bwe kyoba osazeewo nti kino kye ŋŋenda, oba produce genda, oba byakuzimba, oba ddwaliro, oba kuzimba nguudo, byonna nga yo license gye twafuna ngetukkiriza okubikola buli kasonda. Kati nga olina okufuna ate kyoba ospecifyinzeemu nti kino, ogenda n'ofuna license yakyo. Era olw'okuba nti twalowooza nnyo ku money lending eyo,
ne tulowooza nnyo ku construction. Kantu kali tewakeerabira. Saakeerabira kubanga nakazuula kakola. Kakola nali nina okubanga nkagattamu. Era license gye twafuna yali eya construction, twagifuna engineering construction biki ebyo. Ne tufuna ne ya microfinance. Kati bwe twamala okufuna ebyo ne tutandika okulaba nga ekintu kitandise okuzimbulukuka. Ebyali engero kati ebyali ebirooto kati tutandise okulabako. Bw'aba yali mwana nga mu lubuto omwana n'azaalibwa n'atandika okwavula. Tulaba omwana yavulako ffe, omwana ono k'atandise okwavula nonno ajja kukola ki? Ajja kutambula. Tugenda okulaba omwana atandise okutambula. Kati olwaleero we twogerera omwana ali ku misinde yayiriyiri. Era abantu kati abatunuulira ne Kemeya ow'emyaka 6 oba 7 egyayita kati olwaleero tebayinza kumutegeera. Tebasobola kumutegeera. Ekyo kinzijjukira akantu taata wange yaŋŋamba nti bw'obanga bakulabye emyaka egiyise n'otuuka mu mbeera endala bajjukira oli gwe balaba ng'ow'empale ez'ebituli naye kati ate biba birala. Era nze waliwo omukolo gumu gwe nagendako kankusese. Eyampita ye yali amanyi kyendi kati. Naye ng'abaliwo tebakutegeera. Kati abaaliwo bo baali tebamanyi. Kati bwe ntuuka napaakinga ng'eri emmotoka yange ne ngipaakinga ng'eri. Nagipaakinga ne nzija nga ntambula. Kati eyali atuuza n'agenda atuuza mu teete ey'eri ng'akyajjukira oli agamba ono agwana wano. Kati nyini mukolo yabagambagamba abuuza bannaye n'omuntu gwe badde sisuubira kubula ku mukolo guno tyani Kemeya tetunnamulaba. Kati gwe yali ali naye n'amugamba eri sajja n'agamba mwakoze eki? Kiki ekyo kye mwakoze eki? Mugende mumuggyeyo. Era wano ku mwanja abaali batudde ba minisita, emmeeza ey'abakungu we baali balina okuntuuza. Naye ne bakuteeka eri kubanga eyali atuuza yali tategedde. Yali ajjukira biri ebyemabega nti ono omuzimbi. Natamanya nti kati obuzimbi buli ku ddaala ddala. Exactly. So awo nafunirawo lesoni ne mmanya nti oba oli awo Katonda bw'akusitula wabaawo naawe engeri gy'ogenda ng'osituka muki? Ositukamu. Kati olwaleero wenjogerera nina offices 3. Naye bwe njogera ku office ezo 3 oyinza obutakimanya. Naye buli office emu w'ogiraba weetudde bweti eri wansi wa millioni ezitakka wansi wa 5. Olina office 3. Office 3 naye buli w'ogiraba weetudde bweti tezikka wansi wa eri wansi waggulu wa millioni ezitakka wansi wa 5. Kizibu okukkiriza naye nga kituufu. Kaakati abantu bano betuwangaaliramu balina ekizibu. Era buno obubaka njagala kububawa Bannasevia TV mwenna abatulaba. Bw'olaba ng'omuntu nga wali omumanyi nga gundi oyo yali bubi n'asituka ng'omulaba genda mwebuuzeeko yakikola atya. Naye abasinga obungi abeera kati oyo kati neyo emmotoka gye naakagula yogezezza abantu obwama. Ogenda kutegeera lwaki mugambye nti kulika kyenabadde njogera yogezezza abantu obwama. Tabalu yamuwa millioni 2 yayogerako millioni 1 yatunda ettaka lya nnyina yatunda erya taata we. Kaakati naye ng'omuntu eyalize n'abuuza wakola otya? Kubanga walinga obonaabona ffenna nga tulaba ne kituuka kityo okubanga kaakati olwaleero oli bw'otyo. Kubanga gano amagezi
kati olwaleero njagala kubeebaza mmwe banna Saviour TV okunnokolayo mu bantu abangi bonna abali mu tawuni muno abakozi ba bizinesi kubanga waliwo banna bizinesi be twasangamu nga bamaanyi nnyo kati olwaleero bamaanyi naye ne mugaa ati ne Nekemeya naye tumugyeyo ajja atunnyonnyole ku lugendo lwe lwali lutya. Bassebo ne bannyabo ndi omu ku abo abantu aboogerwako abataakulira mu mbeera nnungi yadde kuba nze nzijjukira olunaku lumu nalina sisita wange anzirako twagenda ne tulonda ka leediyo mu kkubo waliwo leediyo buno bwe baayitanga buwookomaani tewabulabako buwookomaani obwo buleediyo bwajjanga butono ng'ovudde ku ziri zisune ezajjanga nga ziriko emizindaalo eminene naye waliwo buwookomaani obwagoberera ezo leediyo ng'omuntu osobola okukwata ka leediyo ko n'okateeka mu nsawo n'otambula. Kati tugenda tulonda kawookomaani ako nze nkalonda nzirayo ewaka nali mu nnyumba nsulamu ne sisita wange nga jjajja amaze okufa. Kati kaleediyo ako tukakikiitana kaleediyo kagaana okwogera tukakikiitanya kati tugenda oba twanyiga peesa kine kalyoka kavaamu ne kasaalawo ekya celebration gye twakola awo kavuddemu eddoboozi kasadde celebration gye twafuna awo ne tulyoka tukakikiita tugenda okuwulira nga katandise okwogera era leediyo ze kayogeranga nga leediyo zeebunywereyo naye nga tetukajjako kubanga kaatumalako ekiwuubaalo twali tetulowooza nti tuyinza okuba n'ekintu ekyogerako mu nnyumba ne tukiwulira. Kakati olwaleero bwe mubanga Saviour TV esinga obunene mu ggwanga esobola okuyita n'ekugamba jangu oyogere ku lugendo okubanga mu nnyumba oyina TV eroga ati eyo temugisaako museekeeno okiwulira leediyo ezo zoto wakati ku ssimu kuliko leediyo okiwulira buli kati yo leediyo eri wamu eneekola ebintu byonna ekolanga TV ekolanga leediyo ekolanga kompyuta kati buli kimu ekikola kamera biki byonna kitegeeza nti waliwo level omuntu kwogenda okola ki kwogenda otuuka naye abantu balemererwa okutegeera nti olugendo lwange bwe luba nga terubadde lulungi ate mu maaso nze nteeka olufuula olulungi gwe buli lwoweeza embeezaako ne weegayaalirira era olugendo olwo lubeera bubi mu matandika ate ne mu nkomerero ne lubeera luki ne lubeera lubi. Kakati wano we tutuuse njagala kubuuzaayo mukulu Nekemeya ekibuuzo kimu naye nga si kibuuzo nti kibuuzo kyakuddamu obeereko obubaka bw'otuusaako eri abo abantu abali mu mbeera etali nnungi kubanga weesanga nga naawe bwe wali nti mu kusooka wali olabanga ebintu ebikola ebisoboka era ng'olaba nti ezo ngero naye oba oli awo ate kati oli ku ddaala erimu omuntu omulala yandyegombye okukola ki okubeerako. Waliyo abavubuka bangi eyo mu byalo si mu byalo wokka ne mu matawuni bakola mulimu obutonotono bwe balinga abanyooma obulimu obwo naye nga tebamanyi nti bwe bumu bwakutuusa ku ki kiruubirwa kyoliko. Olwekyo njagala obeereko obubaka bw'owaaya abavubuka majali abavubuka kubanga tulabye nga abavubuka ensangi zino bettanidde nnyo embeera za betingi okwagala okubba okukumpanya ebimu ku bireese n'ombeera okubeera nga tekyali bulungi mu ggwanga. Bubaka ki bw'oyinza okutuusa eri abavubuka abo basobole okulaba nga nabo bejja mu mbeera gye balimu okutuuka ku mbeera endala? Ekisookera ddala omuvubuka yenna bw'obeera nga tosoma kyoba osooka okweggyako weggyeko obutaba na buvunaanyizibwa. Awo ngenda kutereezaawo otegeerewo bulungi. Nze olunaku lwe nawasa oba nawasa 29 nali nanoonya sente ekyamazima nga sente zaagaana wanze nali nalayira nga sisobola kuwasa nga sinaba kuzimba kubanga we nali nzimba nali ninawo nze yali yampa kapoloti fuuti 5 ku 10
nendayira ne ngamba nze nga sinnaba kuzimba sijja kukola ki sijja kuwasa ne wakati mu kunoonya sente z'okuzimba byagaana nenkaluubirirwa nnyo obulamu ne mmalirira ne ngamba nedda bwe mba nga obulamu bunkaluubiridde bwe buti nina okukyusaamu nkozeseeyo kipya era bwe nafuna mwana muwala nina mikwano gyange be nagamba ne mbagamba ngenda kuwasa ate okuwasa kwe njagala okuwasa saagala kuwasa kawundo kakuba eddirisa yadde ndi mwavu naye njagala ngende nnyanjule omwana w'omuntu ewaabwe ate muwase embaga mitendera gyonna giggwe era kyenzijukira mu kiseera ekyo mikwano gyange baŋŋamba okuwasa si kibi naye embaga togisobola kuba kati gwe kennyini weeremeredde wekutukutunuulira olinga eyeeremeredde oli mu mbeera mbi ate oyongereko omulala ate ng'oyise mu mikolo tojja kusobola naye olw'okuba nti nze nga bwe nkugamba nti emunyeenyeso nze saayagalanga nnyo kubeera mu bintu ebitali mu mateeka ebitali birambulukufu saabyagalako era nagamba nteekwa kuwasa mpasa entuufu kati mukadde kaleekeeza oyo njagala kumwebaza nti yanfuukira taata mu kiseera ekyo ŋŋendayo ne munnyonnyola nafunye omukyala nambuuza wamufunyeewa wa ddiini ki biki omanyi omusajja munnaddiini oteekwa munnyonnyola gw'ogenda okuwasa ategeera kyekanawa eddiini mweri naye mugala eddiini mweri asabira mu kkanisa bweti naŋŋamba nti mukadde kaleekezi yateekateeka emikolo okuva ku kukyala okutuuka ku mbaga era mukadde kaleekezi omulimu gwe wankolamu ng'otandika obulamu bwange kubanga obulamu bwange ekisumuluzo ekyali eky'amaanyi ekyabusumulula kyali ekyo kuwasa bwe nafuna omukyala natandika okwekubiriza okulabika nga nkozesa maanyi nsobole okulabirira omuntu gwe nfunye kubanga twali ku kyakyawo ne wabawo sisita wange omu ambuuza naye omukyala ye tugenda kumuleeta naye agenda kulyaki ekibuuzo ekyo kyali kinene naye nange nali tekiniko nnyo ne bwa tusooke tumuleete ekyokulya kijja kujja tunaddako ekyo nga tumaze omumuleeta ekyokulya tunakiteesaako ng'amaze okutuuka kaakati bwe nawasa omukyala kyawaliriza nnyo abantu abakulu okulengera ewa era mukadde kaleekeeza oyo n'asituka n'agenda agamba muzeeyi wange mu kiseera ekyo yali akyaliwo kunsa n'amugamba omwana awasizza talina nnimiro talina ki naye ateeka okubeerawo oteeka omuwaawo okulima era muzeeyi wange n'aŋŋamba n'amugamba bw'ogambye sisobola kujeemera muzeeyi yalina abaana bangi naye nga muzeeyi tewali mwana n'omu yali alinnya wakaawo okuggyako abaana b'oyo omukyala be yabeeranga nabo n'agamba kale nja kwogeramu ne mukyalawo n'amugamba si byakwogera na mukyala bwe kina okuba oyo omwana oteeka omuwa waalimira naga kale ajje kadde n'ankubira n'enzija muzeeyi n'andaga n'aŋŋamba alime okuvaawo kale yampanga yiika ne tutandika okulima omukyala azze bwe twatandika okulima ne tulima kolo we nalabira nti omuntu asobola okufuna ku ssente mu kulima twatukungula ensawo za kasooli zaali 4 tukungula ensawo z'ebijanjaalo zaali 3 kakati ate nga tulinawo twatunda ne tufuna ku ssente ez'okulima nze nga nali sikirabangako kakati obulamu bwagenda bukyuka naye nga tebukyuka lwakuba nti nno omu nali neesobola lwakuba tuli bameka kubanga omukyala bwe yagendanga n'akola kino nange nengenda nenkola kiri bwe yagendanga n'akola kino nengenda kuba nze nzijukira ne bulooka ezo bwe twali tukuba bulooka
twagendanga ku kiyanja eri wami Bowazi omanyiyo obuloka tuzikubirawo waggulu awo tetugenda ku kiyanja ng'amazzi tugasombera mu mikono mukono ne mukyala wange ne tugaleeta ne tutabula ettaka ne tukuba buloka era buloka bwe twazitunda ne ngula akagaali. Okitegeera? Kakati abavubuka bonna njagala kubagamba nti buli oweesibira mu mbeera ey'okubeera obwomu n'emikisa ofuna gya muntu omu. Ne buli lw'oweeyongerako obuvunaanyizibwa oyongera obuyiiya ne Mukama Katonda akwongerako omukisa gw'omuntu omulala. Kitegeeza nti bw'oba otuuse emyaka egikola ekintu kikola. Kati buli lw'oweewa obuvunaanyizibwa obuyiiya bweyongera n'omukisa gukola ki? Gweyongera. Kati ate obuyiiya bw'oba oyiiya oteekwa okuba ng'olina tageti ennene nga bw'olaba omuddusi w'emisinde. Omuddusi w'emisinde wano waali talabawo, alaba eri gy'alina okumalira finishing line eri luddawa ye obwongo bwo bubeera era watuukirayo bw'ati ne bwagwa bugweri. Naye wano waaba akyalengera tasobola kugwa. Wano ng'ale ne bw'agirengera ng'eri wali wano ne bw'omutego otya tagwa. Naye olumala okusala bw'ati akagwa ne bw'oba tomuteze. Yeesula yekka. Kiwedde. Kati gwe finishing line yo ng'omuvubuka eri ki? Kakati bw'omala okutegeera nti finishing line yange ng'omuvubuka njagala kubeera kino oluvannyuma ekyo kyennyini ky'okolerera era Katonda asobola okuwa omukisa n'okituukako. Butereevu. Ekyamazima olugero lw'omusajja ono ayitibwa Nekemeya Kibuuka, CEO Kibs Financial and Constructing Company lubadde lulungi nnyo. Era nsuubira nti ffenna tufunyemu ekyokuyiga kinene. Olaba nange abadde amukolako interview bingi byenfunye ate era byandisookedde waani nga tebinnabasooka kukola ku bali binasooka kukola ku nze. Waawo tweyanziza omukisa gw'otuwadde n'okkiriza ne tubeerako wamu ate n'otuusa obubaka eri abantu kubanga ekyamazima tuba twetaaga okufunayo abantu nga abatuuse ku biruubirirwa byabwe ne bagamba abalala oba ne bategeeza obubaka obw'eri abalala okuba nti abantu abamu baggwamu amaanyi mu kibbe bakola. Naye bwe balabako ku bantu abamu abazze bayita mu mbeera efaanana bw'etyo ne batuuka ku biruubirirwa byabwe oba oli awo baddamu amaanyi. Nja kukusaba okozeseyo eddakiika emu obeeko obugambo bw'osuulayo nga oba tebukwatagana ku bye tubaddeko naye eddakiika emu. Bannakiboga, bannayuganda mwena okutwaliza awamu, okusookera ddala njagala kubasaba nti mu mulimu gwonna okulembezenga amazima kubanga amazima nga Bayibuli bw'egamba nti mubeere ba amazima, amazima gali bafuula ab'eddembe. Mu bulamu bw'ensi eno kapito, nze kye nasooka okuzuula kapito tekibangako kizibu kya buli munnayuganda kubanga waliwo abantu abalina ssente nga bo banoonya bunoonya bye bayinza zisigamu bafune obugoba obutono naye ssente ezo nga zikola zibeere mu saturation. Naye abantu abo tebasobola kweyambisa gwe atalina mazima, bajja kukweyambisa kubanga bakulaba nga otegeerekeka. Ekisookera ddala identity yo etegeerekeka. Gwani, oli mwana waani, okola ki, obeerawa, oli wa ddiini ki. Kati ebintu ebyo bwe bikulema okuba nabyo gabye gwani, obeera luddawa, oli wa ddiini ki, oli mwana waani, okola ki. Kati ebyo byonna bwe bikulema okubeera nabyo weerangirire mu bwavu. Ebintu ebyo by'okonyeeko ebyo 4 5 bw'oba tobirina weerangirire mu bwavu. Ekyokubiri, amazima go okola kiri kyenga nti okola ki, mu ekyo ky'okola kulembeza mazima. Kati bw'onookulembeza amazima, information yo ekigambo ky'amazima esaasaana, information esaasaana wonna.
oli omusajja wa mazima musajja wa mazima kati abantu bajja kukuwa ssente gwe z'okozesa kubanga omuntu kati olwaleero nga bwe nkugambye nti kati omuntu yateekawo sitoole ye yatunda ettaka lya nnyina Tabaalo yamuwa kino Tabaalo yamuwa kiri mbadde wali wabaawo kansala omunaŋŋaatiize bajja wano ne baŋŋati gaali emmotoka gye wagula Tabaalo yakuwa miliyoni 15 n'ogenda otunda ettaka lya jjajjaawe ery'egindi naye nga yonna propaganda oli bw'amala okulaba ng'omuyiseeko nga mu buyivu akusinga nga ne mu bugulumivu oba oli abo akusinga ng'akusinga n'obunene n'erinnya lyewaabwe zito nnyo n'okusinga n'eriryo ate nga gwe alaba olina siteepu gy'okubye empanvu gy'atasobola kati ye ateekawo ekyo naye nga basebo ne bannyabo ekisumuluzo ky'okubeera obulungi mu bulamu bw'ensi eno mazima nabiri bye nkugambye nti zo ssente ojja kuzifuna singa onoobeera n'amazima na buli muntu akwewuunye. Kaakati ninayo ekibuuzo ekirala kye njagala okubuuza nti tulaba nga abantu bwe bafuna ssente oba bwe bagenda nga bagaggawala bagenda baseeseetuka mpola mpola okuva ku Katonda oba oli awo kiyinza n'okuba nga kireetera abantu abasinga okulowooza nti buli muntu okugaggawala alina okubeera nga ayise mu mbeera etali ntuufu naye bwe twetegereza nti gy'okomye okuva ng'ogenda mu maaso oba ng'ogenze okuva ku siteepu emu ng'odda ku endala tugenza olaba ate nga gwe gy'okoma okusembera Katondawo gy'okomye okutandika n'okuyimba ennyimba eza gospel kiraga nti Katonda omukulembeza nnyo ku mwanjo ekintu ekyo okoze embeera ki okukikuumira awo nga Katonda akyali ku bulamu bwo naawe okyali ku kiruubirirwa kye eky'okubeera ne Katondawo n'otasagaasagana olw'embeera za ssente kuba ensimbi zireeta ebintu bingi gamba obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okuba watugaba olina ofiisi 3 yinza oba nga olina ebyokukola bingi oba oli awo ne bikwerereza Katonda naye okikoze otya okubeera nga Katonda okyamukuumiddeko olw'okuba nti Katonda ambeereddewo nga bwe nkugambye Bayibuli ega nti abamu beesiga amagaali abalala beesiga bakabaka abalala beesiga ebibakuuma emmundu n'ebirala security naye nze mu lugendo lwange lwonna lwe nkuwadde sirinaawo gwe nkugambira nti olw'okuba nali w'amaanyi mu kino gwe kufuna mu kino Katonda abadde mukwano gwange okuva emabega yonna okuviira ddala mu kuzaalibwa kwange okukula kwange kubanga maama wange yafa nga nina emyaka ndowooza alina emyaka oba 5 oba 4 kuba n'ekifaananyi kye kyennyini sikirina mu bwongo bwange naye ate nga maama ye yali taata waffe taata wange yaliwo naye nga bali abasajja b'edda nga yazaala buzaazi tayagala kumanya biddako kati yali maama wange nga ye taata wange ate nga ye Katonda ng'avuddewo kati nali nakuyimirira mu mikono gya Katonda oyo atalina kusosola nti ono si muzaala ono muzaala ono yasoma ono teyasoma nali nina kuyimirira mu maaso ge era lw'okuba nti bwe nayimirira mu maaso ge yambeererawo nnyo buli kyenfunye nkifunye ku lulwe kati lwaki mba mmuvaako toyinza kubanga wojja amazzi ate ng'ennyonta ekulumye ate ng'osenguka lwaki mba mmuvaako ye angabiridde azze angabirira okutuusa kati lwaki mba mmuvaako ate weebale kubuuza kibuuzo ekyo nze ndabye abantu bangi nnyo abo boolaba abaggweera ddala naddala mu bizinesi bagenda ne bakola ensobi ennene agenda n'atandikwa nga bwondabye bwe nkugambye olugendo lwange nga yatandika bulungi Katonda n'amuyamba n'atandikawo ka bizinesi wamala okukatandikawo ne bamuga tewali ayinza kubeera na bizinesi n'agiyimirizawo okumala ebbanga nga tataddeewo kino nga teyeeganze ekyo kinnyumira nnyo nti omuntu amala okufuna ssente ate ne bamugamba mwanoonye obukuumi obulala obwongereza ku ekyo naye nga yeerabidde nti oli yennyini eyamuwa ekyo asobolera ddala saakyasobola asobolera ddala okumuwa security kubanga yalina security esingira ddala
kati nze ebyo bwe nabitegeera tosobola kunzija Katonda kuba Katonda ye mukwano gwange asookera ddala era n'abo bompulidde mmenya mukadde muwezi ne mukadde kaleegezi mbagulumiza kubanga ye yabakozesa naye nga egundi kwegamba obubonero obusinga mbuwaani Katonda era gwe ngulumiza nnyo kuba yakozesa bano ne basobola okuba nga banzimba okutuuka ku mutendera guno gwenkola ki gwendika era nkulayirira nze sisobola kuva ku Katonda. Abantu abalala babeera n'ebizibu bya mirundi ebiri ebibajja Katonda tasobola muvaako mu mutima gwe abamu temuvaako mu mutima gwe naye ye ebirowoozo bye bimugamba nti obugagga bwobwo kubukuuma ekkanisa ejja bumalawo buli olwayo nnyo ogenda kwavuwala okitegeera owaayo nnyo ogenda kukola ki ogenda kwavuwala kakati kyova olaba nti badduka muki badduka mu kkanisa ne bagenda naye nga njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo buli gy'okomanga okubanga olina ky'ofuna yongera okusemberera Katonda akuwe security kuba buli kyoyongerako kyongera empalana buli kyeweeyongerako weeyongera abalabe buli kyeweeyongerako weeyongera abalabe kati bwembanga luli nalina abalabe 100 nga sinagula mmotoka eyo kati nina 5 nolwekyo kyova weetaaga Katonda weetaaga nnyo Katonda kuba abafamire yo bakuwalana mikwano gyo bakuwalana naye nga tolina kyewabakola abantu b'obeera nabo abakusinga obuyivu bakuwalana kati gwe ne Kemeya atalina yadde gundi ya siniya 4 ovuga otya emmotoka ng'omusajja owa diguli tagirina yadde n'akagaaya atambuza bigere kati oyo aba mulabe bwo kitegeeza oba weetaaga Katonda weetaaga nnyo okukuuma n'okukuluŋŋamya Katonda okukuuma n'okukuluŋŋamya kyova tomuva ku lusegere era nze sisobola kumuva ku lusegere mukwano gwange nnyo nnyo tweyanze nnyo tweyanze amina taata si kyangu okusanga omuntu okugatta ku bantu banne ekyenkanidde awo abalabi baffe aba Saviour TV tubeebaza okutwekuumirako ne muba nga musobola okubeerako ne muwuliriza obubaka obufaanana ng'obwo naffe nno tweyamye okubeera nga tubawa ebyo ebizimba emitima emyoyo ate n'okubongerayo mu maaso nolwekyo tubaagaliza kisinga Mukama abawa omukisa.